Omba enzigi kutuleera n'amadirisa natuuka ne ngamba naye Mukama Katonda wange kyandeeta wano kiki? Kale gwe wakirowooza ku budde bu naye nze nakirowoozezza dda nti mba nnoonya oba mpitewa kubanga kati oyite odduka olagewa eri gy'olaga gy'obeera ennyumba ekubanja buli kimu kikubanja kati odduka olagewa bulaaza twasomba ebintu ffenna nga bwe twali ne tutuuya nange oyinza okulowooza enkuba ekoze eki ebakubye ngolooza olwo gwokola naye ava mu nsi ki yali mu Amerika nga muddugavu ate nga naye tayagala baddugavu ava mu Afirika kaakati oyo nga naye antulugunya bubwe ava mu Afirika ava mu Amerika naye tayagala baddugavu bava mu Afirika naye nga is a black American era abaddugavu bo mu Amerika eri babayita abanyaga simanyi lwaki bayitayo bati abanyaga tibaagala ate baddugavu bave eno Abafirika alabanga ekizibu era lumu ankumalireyo twasome nenkoowa nze nga bondabako ne ŋŋamba nalowooza mutima ne ŋŋamba wano ne wafunako omuntu Munnayuganda ankwata ka vidiyo n'akaweereza e Kampala abantu bange kye basooka kuŋŋamba kiki obunaabona okutuuka okomaweeka mu butuufu nga bw'olaba bwe twali tubonaabona gwe wennyini osooka okuŋŋamba muganda wange kankuweereze ne kasente kuba kirabike esente ekutuusiza wano ng'obonaabona nnyo kati mbadde ga nti abaddugavu beeri abasinga tebaagala baddugavu ba wano lwaki nakibuuzaako ne baŋŋamba nti abaddugavu beeri Tronas Media we mukutu kosanidde okubanga wekuumira weyanzizza nnyo weebale nnyo okubanga wekuumira ku mukutu guno amanya Tronas wetuli leero tugguse n'omuntu dooza ate kati mutanga muna agamba nti bulijjo mumumbuuzabuzanga kati mumwote buliro nze John Mark Segawa mbalamusizaako yonna gye musinziira okutulaba abali mu mawanga ag'enjawulo manyi abantu abali ebweru balaba nnyo ebiri mu Uganda okusinga abali mu Uganda kituufu bw'obeera ebweru w'eggwanga olw'okuba nti oyita mu kubonaabona kungi nnyo oyita mu haso etagambika gye wali tosuubira ofuna nnyo stress ofuna nnyo depression obeera omumisinga abantu bo kati nno munnanga abantu abali ebweru bamanya nnyo ebiri mu Uganda okusinga abali wano mu Uganda. Abantu abali mu Uganda tebamanyi biri mu Uganda obeera ebweru nze kati nalinga mu Amerika naye nga omuntu ali mbeere mu Amerika ate nembuulira abali eno nga tuli ku ssimu nti gundi okirabye olabye accident ebadde egundi nga tabitegeera naga nti naye nga senze nakoze eki ina akantu kogambye mbu olw'okuba babeera ne stress simanyi biki nze mbadde mmanyi be bali obulungi kati kankugambeko okuva n'olwaleero njagala oyige n'abali abatulaba ekigambo stress bw'owulira omuntu ali mu Uganda n'akugamba alina stress oyo abeera akubuzaabuza malala aba ali mu kulimba aba ali malala era emirundi egisinga ddala bw'aba alina stress asobola okuba nga agirina naye yabeera alina duplicate original eri bweru tegedde duplicate obeera nayo obeera na copy naye banagamba nti eno essimu original naye waliyo ne copy yaayo kati stress wano mu Uganda obeera na copy bw'obeera ebweru kugamba yava wano n'agenda ebweru kati bw'ogenda ebweru obeera n'original stress ne depression ate wano mu Uganda ensonga nnyingi nnyo lwaki abantu tebabeera na stress wadde omuntu asobola okubeera nga mwavu naye ate n'atabeera na stress naye ate n'obeera ebweru nga ne ssente ozirabako zikutte mu ngalo naye nga tolina stress olw'okumisinga abantu bo kati okumisinga abantu bebiteeka ebbali okitegeera naye wano mu Uganda lwaki tojja kuba na stress in the first place otula butuuzi awo
otula butuzi ku kkubo kati nga wali wabweru n'otuula ku kkubo abayitawo bisi ne bakumalako stress ebitali eri abatulako abayitawo ne bakumalako ki stress otuula mu taxi wano mu Uganda n'otuula butuzi mu taxi abantu ne banyumya emboozi ne munyumya emboozi nga muna mulinga abawamu abagenda okuziika oba abagenda ku mbaga nenga buli omu agenda nga buli omu agenda lulwe abamanza n'okutuuka mu taxi ne bamwongera nayo yeyongereyo ng'emboozi awe tayagala gireka emboozi ontiisiza wano mu Uganda emboozi mutula mu taxi yaffe tula mu 15 including the conductor ne driver wa 16 naye nga atudde mu maaso akubaganya ebirowoozo n'omuntu asembye mabega mu taxi ku mutto gw'emabega ng'emboozi ekwajja okitegeera emboozi n'etamula ekiboozi ne kinyuma mamu abeevuma ne beevuma awo nawona ne obaddoze n'ebirowoozo byo ovaako ko ku mulamwa ku byobadde olowooza kati nze olulala nalinnyako taxi ne tutuuka nali ngiviira mu yakajja amabega keeyo nali nviira mu Kireka Bweyogerere Jinja Road naye tuba tutuuka ebbanda kondakita n'afunamu obutakkaanya n'omusaabazi omu ku ssente ze baali bakkaanyizzaako namugamba nja kukuba driver n'akola ki n'agiteeka wali ne bavaamu ne bazeefumita abasabaze tuli awo kyani kya driver kyani kya kondakita kyani kya musaabaze eŋŋumi n'etokota ne beekuba ng'effe no tufa nseko ne beekuba wansi empale ne baziyuza n'asigala mwanda woya so omusaabaze kondakita bamukuba n'asigala mwanda woya kati olwo agenda kudda mu motoka kati nkugambye n'agiddamu naye ng'empale bagiyuzizza bweti eringa nga kati efuuse sikaati so ebyo byonna bikumalako stress kujjako biri byobadde wano mu Uganda olina n'abantu bonyumya nabo blaza nti ne bwobeera ng'embeera ekalubiridde owulira alina ebikusumbuwa okubira n'essimu n'ogamba John Mark kyekiriwo oli wayitako wano tunyumyemuko oba oli ludda wano n'ogenda ne banno ne mukiringamu awo n'olaba ku banno osobola okutambula butambuzi n'ogenda wali banno ne mukuba ku luddo mukuba kapoolu awo ne banno stress ebyo byonna bitumalako stress olina bantu bo oba tolina kyakulya osobola n'okukuba essimu n'ogamba Troners leero nga biganye soko ntereko ebiri wano Troners n'akuwa ebiri naye eri ebulaaya n'omuntu okuwula $10 oyo ate aba wanjawulo nnyo eri abantu bintu bizibu nnyo kansigale wano okitegedde kati n'ekirala lwaki abantu ebulaaya babeera ne stress nyingi nnyo omuntu stress y'ebulaaya eva ku kuba nti in the first place obeera bwomu olina abakusawawundize naye oli wekka wonna wajjudde abantu naye obeera bwogu ne be mubeera ku mulimu mubeera strictly ku mulimu tewali mboozi olina okukola ekyakutwala oba ku mulimu teri mboozi ekyokubiri ne bwonnyuka ku mulimu ova ku mulimu odda waka ova waka odda ku mulimu okitegedde yensonga lwaki abantu bwawummulako ng'avudde ku mulimu atuuka ekinene kwe kuteekako ebintu bino nga social media n'abeerako okwo n'awuliriza ku mboozi n'akiringa ku stress gy'afunye ku mulimu kubanga bali abazungu engeri gye kiri nti basasula mu ssaawa tayagala nakulaba ne bw'oba omulimu gwe baakuwa for example kangeze omuntu bakuwadde omulimu oli weyita mu restaurant ne bw'oba tewali bakasitoma nga tebatudde waliwo ebyokusiimuula emmeeza lazima genda wakiri noonya genda wabweru olondelonde kasasiro omugjewo oba kwata akantu ogenda osiimule ku plates ziri ebikopo bisiimuleko make yourself busy essaawa eno ebeere ng'eri kubanga yo okulaba ng'otudde alabeera ddala nga toli serious kati nze nakolako mu company nga tuderivalinga bintu yali ebizimbisibwa naye nga batunda embaawo batunda enzigi madirisa n'ebirala ebintu bya hardware naye ng'okusinga tusinga kutwala ebyo bigenda ku site embaawo kuba abazungu basinga kuzimbisa mbaawo zebazimbisa tebazimbisa mataffaali nga wano naye nga bwe mutuuka ne mujja okuderivalinga nga order yammwe bakyagikolako ne mupakinga wali truck wakiri kwata olweyo yereko wali
obosimule motoka eberenganye kwatu olweyo oyereko wali oba sejo bekiba kikule boba watukula gendo yambeka abali ku machine eri esale mbaawo wakiri wakwatire kongo nedo tula wali mbodde ku simu yo botule mu motoka yo olinde order yammwe ebyo tebisoboka yo muzungu sabe nakwagala kubanga okola ki wakirirwe bamala lwosoma note webuze naye wali baleme kulaba nti Tronas ayimiridde buyimirizi wali ekyo tekikkirizibwa okitegedde olwo kitegeeza nti batuusa okusala essaawa nkugambye bayinza obutakusala ssaawa naye bayinza okugamba ono tali serious takola okitegedde wana abantu tukyalisa bijanjalo nze wano nseka n'okuseka kati kankugereze okumanya olwaleero nze ngamba nnyo abantu nti bw'oba olina akalimo k'okola wano oba okola mu restaurant oba okola mu dduuka ki oba okola mu supermarket gwe manya nti wano omulimu gwonna gw'okola oli muri haso naye bw'otuuka bw'ogenda ebweru olwoba ogenze kukola wano beera oli muri haso omulimu gwonna gw'okola bw'oba oli wano mu Uganda ng'olina akalimo k'okola oli muri haso bw'onaafulumamu gw'ayagala okgenda ebweru olwoba ogenze kukola kwennyini kano kaba kasiki embaga yeeri kitegedde kagamba naddala bana bagenda kubakadama asoka agendako anoonye wakadama wano Kampala nze nkugambye wano bwoba oli kadama ng'oli mukozi wa waka wano oli muzannyo gwennyini kagamba yongera okulihasinga wewe practice nga abadusi b'emisinde bwabeera eyo ng'agenda adduka busozi bwa bwalampa bwakkirira nga teri amugambye namugamba nga yeetegekera empaka entuufu kati naawe ekyo ky'olina okukola Tronas omuntu ayingira mu dduuka nga bamuwadde omulimu nga tugeze akola mu Walmart zizandibadde nga supermarket naye ziba store kuba biba binene nnyo Walmart bi Home Depot bi Fairway ebyo mu America babimanyi Tronas omwana ayingira wali nga tera nga tera agenda ku kashi ayimiridde wano ya receiving a sente edduuka eryo isobola ditambula nga ddene liva kuno neeri naye temuba yadde akatebe niwoba oli mukadde wa myaka 75 oyimirira ku magulu go nga woliya paka lwonnyuka kiki teri kutuula otuula biki supermarket babateekerako n'obwetooloola bino byensanga wali ku Tronas abawala abakolawo nga batunda emifaliso wano ewuwo wali ku mifaliso nga atudde wali mu katebe alatta ali ku ssimu obisanga ludda weeri wano practice gyaliko obadde ki naawe ate practice eyo nfu olw'ensonga ajja kutuuka eri bye mukalubirire omwana oluyingira ku makya ssaawa ezi 3 essimu osooka gisala endalinga wali awoli off n'ogisala endalinga wali n'okulokinga in usually oyinza okukozesa app muba ne app mucekingira in app ku simu yo oba ku mulyango nga olina kaadi nocekinga in ne kaadi yo noswipinga ta nega nti Tronas ayingidde oluyingira essimu wali ne mutandika n'oyimirira ku magulu ng'oli ku tiiru bw'oti okwata sente abantu basimba layini n'otandika ate abantu ebulaya bagula ebintu baku bino omuntu wayingira mu supermarket n'agula omugaati gumu ne kiro ya sukali n'afuluma bali abazungu baba bagula ebintu bashopinga ebintu bya kiseera kinene omuntu akola shopping nga ya mwezi ennyama simanya buto sukali migaati emigaati yona agula emigaati 10 agenda giteeka mu fridge buli kimu bateeka mu freezers ne batereka kati omuntu azo shopping ebintu bya omunasa azijagula ebintu bya $5 naguze gula ebintu bya $10 okitegeera ono ali naabala oli ali eri parking teri parkinga ate labo ogula ebintu wali mu America bwogula ebintu era gwaguze gwo we parkingira wano bakola ekye eri wali gwo we parkingira era olumala okubibala bulungi nnyo byonna n'abiyingiza mu system n'osasula byonna baba babisenda bitambula bidda wali oluvaawo ng'oyimirira wali n'obuveera ate n'akaveera muteekerawo kasasula akaveera muteekerawo kasasula gwe weepakingira ebintu byo kati ye tela abeera wali kukola ki aba ayimiridde ku magulu ge bw'ati n'oyimirira essaawa 4 4 hours oba essaawa ezi 5 ng'oyimiridde
basooka ne bakubuuza are you able to stand for 5 hours omwana wawa nayimirira eddakiika 3 mu 5 abigere bi omwana bagamba are you able to stand for 5 hours wenogamba nti yes nti kale nkugambye bwekutuuka okulya ekyemisana osooka na kusayininga out nogamba nti break wali mu system nogamba nti runners start break kati nga babala eddakiika z'omazeeyo era bwe banaaba bakusasula tezijja kubaako ng'ogenza okulya emmere wali ebyokulya bya lunch si byabwe naye baazikuwa enki ez'okugenda ku lunch eddakiika zibaawo ne bagamba ogende kuki ku lunch naye si zaabwe gwe bw'omalayo ennyingi gw'omanyi gw'ogamba nti kantuule mpumulemu n'owummula essaawa bajja gisalako era olunaku bwe luggwako bagamba runners you worked for 7 hours not 8 oba you worked for 7 and a half hours zewakoledde kati era bw'ovaayo gwe ng'ogamba end break ng'oddayo ng'okyapa okitegeera ate emmere mu America saalabako ku mulimu gwonna gwe bakuwa mmere ku mulimu gye bakuwa emmere saakirabako kagibe gino gye twasookamu gye twakolako egyo gy'okusomba ebintu muli bangi mu factory tewali abantu mwenna mujja n'emmere yammwe ng'abaana ba nasale sokoleke ogenda otiisatiisa fe abadde balowooza nti enkya kukola ki kubanga sisuubira kuddamu kwagala kukwata konteyina eri wagikutte dda terinakulagira kuba kati first of all okutambula obutambuzi okuvaayo mukolera okutuuka ewali restaurant wosobola okugula ebyokulya wala nnyo soka okwata emmotoka ate osooka ovuge oba ofune uba nti ate buli kaseera odalinga emmere waliwo bayita bu dodash bakolanga uba baleeta emmere ku mulyango gwo bulungi nnyo wonna wooli emmere bavuga ne bagireeta wooli oba ogambe uba nti egikuleetere oba ogambe ki kati kiba kya bbeeyi it becomes so expensive kati banakulagira gwe kennyini kati gwe bennyini ogula emmere yo n'omanya nti ngenda kufumba emmere yange ya wiiki n'ofumba emmere yo ya wiiki n'oteeka mu fridge n'omanya nti buli lunaku ngenda kusalako kenteeka mu konteyina kange gye nnaali ekyemisana ne juisi wange n'okola ne juisi wo oba amazzi go n'ogamba buli lunaku era mwenna bwe mutuuka fridge weziri buli ajja atuukira wali fridge n'ateekamu emmere ye kubaako dishi kubaako erinnya lyo gwe saawa z'ekyemisana bwe zituuka bonna nga bakkirira mu hall wali mulungi nga mwenna negundi weziri microwave oteeka emmere yo mu microwave ate making sure nti ogiteeka mu kintu kyonaateeka mu microwave ogiteeka mu plastic tomalaga toteeka mu plastic amalogo yesebo era abotuuka essaawa n'abantu bonna basanga batuddawo nga balya emmere baba bagipakinze kati awo omwana akola n'ayimirira okuva ssaawa mmeka paka ssaawa mmeka ng'oli ku mulimu kwegamba bw'ova wano genda ng'okimanyi ogenze kukola kati nze ŋŋamba nnyo abantu wano tewali kukola wano tubeera mu muzannyo wano tewali kukola wano mubeera mu muzannyo kati nakolanga mu kampani nga tusomba mbaawo n'amadirisa waliwo ezo enzigi ze bayita patio doors zino ezisliding ezo ennene ezo enzigi oluggi luva kuno n'eri abantu bazimba ennyumba zirina ebijji bigazi bwe biti ebidirisa binene bwe biti runners mugenda bwe mufuna order muyina box bode mwe musombera ebintu ebyo naye muganda wange bwe mutuuka wali emmotoka nga egenda ku ddooko ng'eddookinga wali eveno nekuba livansi neteeka ku mulyango mmwe mubitikka gwe ne driver wo si bino byakuwoza nze nvuga mmwe mubitikka gwe ne driver wo oba babagambye enzigi 50 byonna muyinza okuteekako order ezo nga zigenda mu area y'emu ez'eriraanye muvuga mayiro nga 3 mutwala eyo kati eri musanga yababitikkula teri atikkula bwe mutuuka mmwe mutikkula bwe mutuuka mmwe mutikkula mubitikka wano ne bisooka bibaleega enkaka ne mubitikka bulungi nnyo ne mala ne mubisiba bulungi enkoba mu mmotoka
wama glasses tebyatika mubisiba ne binywera ne mutuula olwo wakulokinze in ku macha twatandikanga saawa emu ne mulyoka ne muvuga ne mugenda mutuukayo mwe mubitikula era bali ku site bye babalagayo bakola ki we babyagala ne mupakinga bulungi ne mufuna karampu ne muteekako ne mulyoka mutandika okubifulumya waliwo ne lubaletanga tuleera ne babagamba mugenda gitikula babiri amazima ga Katonda lumu twali mukasana tusomba enzigi ku tuleera n'amadirisa natuuka ne ngamba naye Mukama Katonda wange kyandeeta wano kiki kale gwe wakirowooza ku budde naye nze nakirowoozeza dda nti mba nnoonya oba mpetewa kubanga kati oyitewo odduka olagibwa eri gy'olaga gy'obeera ennyumba ekubanja buli kimu kikubanja kati odduka olagibwa bulaaza twasomba ebintu ffenna nga bwe twaliko ne tutuuya oyinza okulowooza enkuba ekoze eki etukubye olwo gwokola naye ava mu nsi ki yali mu Amerika nga muddugavu ate nga naye tayagala baddugavu ava mu Afirika kaakati oyo nga naye antulugunya bubwe ava mu Afirika ava mu Amerika naye tayagala baddugavu bava mu Afirika naye nga is a black American era abaddugavu bo mu Amerika eri babayita abanyaga simanyi lwaki bayitayo bati abanyaga tibaagala ate baddugavu baveeno Abafirika alabanga ekizibu era lumu ankumalireyo twasome nenkoowa nze nga bondabako ne ŋŋamba nalowooza mutima ne ŋŋamba wano ne wafunako omuntu munnauganda ankwata ka vidiyo n'akaweereza e Kampala abantu bange kye basooka kuŋŋamba kiki obunaabona okutuuka okoma weeka mu butuufu nga bw'olaba bwe twali tubonaabona gwe wennyini osooka okuŋŋamba muganda wange kankuweereze ne kasente kuba kirabika esente ekutuusizza wano ng'obonaabona nnyo kati mbadde ga nti abaddugavu beeri abasinga tebaagala baddugavu ba wano lwaki nakibuuzaako ne baŋŋamba nti abaddugavu beeri bayina tebaagala bazungu in the first place kubanga bagamba bajjajjaabwe baabakozesa mu buddu slavery era bo tebawa bazungu kitiibwa bo bagamba bajjajjaabwe be bakolera ensi zaabwe okutuuka awo kati ate balaba nti ffe abavudde eno tuli bakkakkamuko naddala bannayuganda bantu bakkakkamu kati bantu balina empisa bantu bakkakkamu oba oggola munnayuganda n'akusirikira ffe omanyi tulina enkola wano mu Uganda nti bagamba sirika muleke muntu bakola ekikyamu muleke tukayana naye kyekintu ekiri mu bannayuganda ate bo bali black American bw'afunamu obutakkaanya n'omuzungu mu sekendi mu yaba ayagala kulwana ebyo tayagala ko tebabeetaagira kati balabanga ffe abali eno abakkakkamu n'abazungu tubawa ekitiibwa kati balaba nti ffe ate mulinga ababawamba balaba nti bali tubawa nnyo ekitiibwa ate n'ekirala n'abazungu ate nabo tebaagala ba black Americans olw'ensonga balina empisa embi era be basinga okunywa ebiragalalagala era communities bw'ozisangamu abaddugavu abasinga obungi mwe musinga obubbi abaddugavu be basinga obubbi be basinga obutemu ebyo bitundu byonna kati bw'otuukanga nze gye nali e Washington Seattle waliwo kitundu bakiyita Tacoma era bw'otuukayo mu kitundu ekyo wasinga obumenyi bw'amateeka kubera abaddugavu be basingayo. Mark John Segawe ng'egyogambye nti gw'olaba trailer yali ekomenya kati nkubyemu akafaananyi wano omuntu gwe mbadde ndowoozaako nga Katongole nentunulira omubiri ogwo musajja wattu olwo katugeze naye alina waakola nga wambaawo kati kankugambe ebigambo bino mu America kanjogere specifically America kubanga gye mmanyi ku baddugavu 100 abava mu Uganda oba mu Africa 95%
bateekwa okukolako mu bakadde mu kulabirira abakadde. Egyo myanguko. Myanguko sebo bwe ndowooza sigambye golowooza bw'olabirira jjajjaawo owaawano oweri ekizira nfumbi bw'olabirira ne jjajjaawo ne bw'olabirira n'omukadde ali mu Amerika oli n'omulera. Kati kankugambeko lwaki abantu babeerako mu bakadde. Bw'ova wano n'otuuka eri tosobola kuva wano na profession gye wakola n'otuuka eri n'ogikola. Terina mugaso. Tosobola kuva wano ng'oli dokita n'otuuka mu Amerika enkeera n'osaba omulimu mu ddwaliro. Anti oba tewasoma. Kitegeera? Tosobola kuva wano ng'oli teacher n'okeera n'osaba omulimu. Nti njagala busomesa. Nti nasoma mateeka. Nti wasoma teeka. Nova n'ogenda mu Amerika nti nze ndi lawyer. Njagala bwa lawyer. Ngenze kukola law. Ng'ogenda kuwuza musango ki? Kubanga eri engeri bo gye bataputamu amateeka gaabwe. Ndala ku ngeri y'amateeka gaffe engeri gye gakolebwamu wano. Byawukana nnyo. Kati kijja kwetaagisa okuddayo okusoma bw'oba ogwo omulimu gw'oyagala. Kati bw'obeera nnansi, bannansi bayita mitendera mingi. Eri bannansi bangi ba mitendera mingi. Si mulimu gumu wano nti wasoma bwa nnansi nti oyo nnansi. Nti oba oli ono nursing assistant simanya biki. Eri bannansi balinamu emitendera ogenda upgrading upgradings. Ne bw'oba dokita balina omutendera gw'osooka okuyitamu in the first place. Oyina okuddamu n'osoma. Kati ate okukola oyina process gy'oyitamu kuba oyina okusooka okuteekamu empapula za asylum. Oyina okuteekamu empapula zaki? Eza asylum. Ate bw'oziteekamu olinda ennaku 100. 105. Okusobola okuteekayo okusaba kuba kukkiriza okole. Bakukkiriza okukola ne bakuwa social security number ne bakuwa ne work permit. Kati essaawa zino nze nasookayo work permit baagimpeera bwerere nakati mpeera bya ssente kubanga work permit kati essaawa zino nalabyeko ne ku message wano waliwo nendaba nga bagamba work permit bweggwako bagirenewinga luli badde baali bagaba ya myaka 2 ng'ogirenewinga ya $5. Naye kati bagaba nze baali bampadde ya myaka 5. Akati tegeza wavaayo nga tenaba kugwako. Tiyagwako. Kati njikuwe kugenda kuyamba ki? Ereka amanya. Amanya kwegali buli kimu kibaako ne gundi. Kati okusoma tugeze dokita. Dokita oyina process gy'osooka n'oyitamu. Waliwo ekibuuzo kye basooka waliwo test gye bawa. Okusobola okufuna omukisa ogwo. Nalwo olutalo luli awo. Kati ekitono ennyo dokita. Ekitono ojja kusoma emyaka egi. Togenda na actually tebajja kutandisa nnyo ku bino ebisooka. Olina level ojja okutandikira kubanga bajja kulicognizinga nti wasomako. Ekitegeera. Naye balina bwe bajja okukola ki? Okutandikira. Tojja kutandikira no ku basics. Ezisookerwako. Olina level ojja okukola ki? Jojja okutandikirako. Kati oluvannyuma lw'okusoma for like one or plus years balyoke bakukkirize kati okutandika okujjanjaba but under supervision eya Dr. mu America. John, ekyokulabirira omukadde kino banze bulijjo mbadde nkiraba ngeri gy'okyogeddemu ndaba ate ngo okizitoyeza. Kati okulabirira abakadde tokeera ku makya n'ova wano Chembade magalize mbaze kibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa bujuko Katete stage akukalongoti ku kkubo erida ekyebando leta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu ana mubiri ana munya insanvu mu mukaaga Tronaz Dry Cleaning ebujuko.
Trona Smart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuletedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugongo ogukuluma jangu mu Trona Smart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beeyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7772 Trona Smart Store bakafulu mu mifaliso. Kakati okulabirira abakadde tozuuka ku machani bane kangende nze mumpo omukadde bampo omukadde mulabirire osooka genda n'osoma ireka naawe osooka genda n'osoma koosi y'okulabirira abakadde bagiyita caregiving kamuzungu tamalaga kuwa mukadde era asooka okukasoma kakoosi ako oyinza okukasomera omwezi naye weetaaga at least $nga 1,500 okukasoma agwampa omulimu kampe nedda tibiriiyo ebyo okujjako oli bw'aba ali mu bwetaavu nnyo nagamba oyo mumumpe bw'aba ali mu bwetaavu nnyo nga kisinzire n'omuntu akututteyo nga bakwataga kubanga abo balina ebiyumba ebibeeramu abakadde bakolagana kati ate abeera amanyi tolina mpapula ate abeera akimanyi agenda kukudondola kati asobola okukkiriza n'ojja n'akutwala ku ssomero kati ebimu oyinza obutabisoma bimalayo naye kikosa ggwe kubanga ojja kuba tomanyi bahandulinga kubanga enkyabo ova tosobola genda wala kati oyinza ogenda ew'omuntu n'akuwako basics mu basomesa bu basics butono certificate ne bazikuwa ukitegeera kubanga state oba government yejja kujja ebuze twagala kulaba ku biwandiko bya Tronas ono alabirira abakadde bayitamu mu biyumba ebyo ate bagwa bugwi n'obiwaayo ne bagenda kati mukama wo yabitunulamu mukama wo yabiwaayo ne balaba nti wasoma kino kubanga course eyo gisoma ofuna certificate nga 8 oyina okubeera ne CPR eyagundi eyo okulaba first aid n'okubanga osobola okwe diabetes kagamba mukadde wazirikira osobola kufuna diabetes dementia nurse delegation biki nga nurse asobola okudelegatinga nagamba kola kino nurse asobola okujja mu ddwaliro nagamba kola kino obana waliwo n'abamu abatulimba mu bannansi eyo gukambo bali nedda kakati asobola okubeera nurse n'ekisinziira okusoma obusomi koosi ya nurse ja kutwalira emyaka egi waliwo abantu batulabako yakagendayo naye ng'olaba ngeri gyakolamu ebintu andi kakati betubeera mu kulabirira abakadde twamalanga bannansi betubeera mu kulabirira abakadde era oyambala yerinnya ndirabidde babiyita buki naye ng'oyambaddelanga nnansi akagundi ako bakayita ekyekyambalo nga bw'olaba abakadde amabe babeera bambadde eri ebyambalo by'abakadde okogedde ako bakadde ama uniform yajo babeera bambadde naye bambeera mu bakadde era mwambalira ddala nga ki oyambalira ddala nga nnansi kubanga ebiyumba mubeera abakadde ebiyumba mubeera abakadde oba bifacility mwe bakuŋŋaanyiza abakadde biba bigazi by'okusinga ebiyumba by'abakadde era mubeera mwambadde uniform eyo okitegedde buli omu tefaanana ya munne ekiyumba kisobola okuba nkirina eyakyo naye in most cases gwe olina okutwala eyiyo tobeera mu ngoye zo nga bw'oli bw'otibwa olina okuba nga obyambadde kati awo kyangu nnyo omuntu okuba nga ayambadde bw'atyo n'akugamba nnansi naye nga tujja genda tubabuuka kubanga in the first place si kubabuuka that is the reality naye nga kyolina okumanya nti eyo ennyumba y'abakadde omumulabirira abakadde liba ddwaliro mu bufunze naye ng'ebyo obisoma byonna n'omanya nti nsobola omukebera sukaali osobola omukebera sukaali osobola omukuba empiso za sukaali osobola omukebera pressure obitegeera eddagala olimuwa naye era n'okumuwa eddagala olina okubanga olina gye wasasula bagita NAR nursing assistant registration ng'obimanyi state yegikuwa eyo ogisasulira ate eba ya mwaka gumu olina ogirenewinga era obeera mu $10 kisinziira w'oli kati naye mulina kwambala nga baki nga basawo
mubera mwambadde muntu toveno na bisaati byo jaketi byo mboli ogenda babeeramu era obeeranga musawo kati omulimu gw'okulabirira abakadde nagwo osooka gusomanga betugambye si mwangu kati abantu abasinga lwaki basibirako mu bakadde eyo mu biyumba by'abakadde ekisooka kya byonna omulimu ogwo si mubi mulungi kubanga gwe gumu kugisinga okusasula ate myangu okufuna gwandibadde nagwo mwangu okufuna naye si mmere yakulyanga gwe bwoyinza okuddawo n'olowooza nti jajjaawo kati gwe tulona zoyinza okuba oli wano nga n'omwana ne bagamba mukyuse pampa tosobola nga tokimanyi era nga tokisobola wano omwana wo oyinza okuba tokisobola okisobola wali okikozeeko kati ate oba bagamba okulabira abakadde bagambye ogenda wali mubuuzaako era bannange kati omukadde omulabiriranga bwe balabirira omwana bebi okitegedde omulabiriranga balabirira bebi kuva ku makya gwozuukuka nojja n'omukeberako bw'aba yayonoonye mu pampa n'ogisumulula n'omulongoosa n'omusiba endala kumunaaza ebyo byonna kumunaaza abazungu tebanaaba nnyo abazungu tebanaaba nnyo era omuzungu waliwo omuzungu yali agenda okungobya ku mulimu lwa kumunaaza nnyo wakumunaaza nnyo ayagala kunaaba wiiki emirundi 2 oba gumu gweoyagala munaaza buli lunaku ku makya kawungeezi kati nze naye sinakimanya ntanaaba nnyo ng'omunaaza ku makya misana kawungeezi nga njagala munaaze buli lunaku n'akubira famire ye n'abagamba nze wano wantame njagala kuvaawo kiki nti gundi anaaza nnyo yabagamba John anaaza nnyo kitegedde kati omukadde lwaki omuntu ojjagenda mu biyumba in the first place tonnakirizibwa kukola eno osobola kubeerayo tonnakirizibwa kukola naye kakoosi ako olina ogenda n'okakola ki n'okasoma kati bw'omala okukasoma osobola ogenda mu biyumba ebyo n'okola ng'empapula ezo ziyina eyo bakkiriza ebisinga byabaddugavu kati abaddugavu ebira bakimanyi nti ffe abagenze tetunnakola ki temunnatuuka kutandika kukola kati okkirizibwa n'okola ki tonafuna empapula zikukkiriza kukola naye kati oyo asobola okuwa omulimu n'okola naye era ssente akuwa nsaamusaamu singa ezo oli akola ki ayabisoma eyafuna empapula kati gwe tokolera na ssaawa okolera lunaku olunaku bayinza okugamba $100 oba 120 oba 150 naye gye zikoma okuba ennyingi nti 150 2 olyoka okakasa nti n'embizi nva kubanga we bakuweera ne bakuwa $2 nti gwe bajja kugamba abali mu system ndabirira mukadde nti tulabirira ate abeera omu ekyumba kibeeramu abakadde 6 nga ku $2 ng'olina okulabira bonna 6 ate zo njogedde nnyingi nnyo kati bibeera 2 ojja kwesanga bonna banene balinga enjovu bakusitula busituzi waliwo abali bedridden nga yetasitambula na kutambula nga buli kimu akikolera ku buliri kati abo tewali kuwumula bw'owulira nti afuna $2 gwe oba ojja kiwuliramu ekiyumba nga ali afuna $2 ebirimu abakadde ezo ssente nnyingi kati muba abakadde abazibu eri abantu banene tunasi abakazi nosanga omukazi ng'akoma eri temusobola musitula ne bemubeera aba n'omukyusa obukyusa yeebakireko sayidi emu mulina mukyusa aba abasajja babawa abakadde basajja kulabira abasajja oba abakazi bonna osobola okulabira abakazi oba abasajja okujjako ng'oli avuddeyo omukazi nga yagambye mbi ayagala mukazi naye bba abazungu saakiraba nnyo saakirabako nti nze kuba nakola ku bakazi naye saakirabako nti oba oli agaanye ate kati abakazi twakolangako ng'ate munaye bayagalanga nnyo ffe abasajja bayagalanga nnyo ffe abasajja abakazi balina engeri gye batakwatagana n'abakazi bannaabwe abakazi anti balina akajanja kangi wadde nga bakaddiye baba n'akajanja kangi kati bwe buzuukuka ku makya
bwemuzuuka ku makya jjukira kati lwaki abantu babeera mu bakadde tanafuna mpapula ensonga lwaki yeenyigirako eyo kati bwamala okufuna akakola kwe kutambulamu n'anoonya ate ku mirimu emirala ng'afunye work permit wano nkimaze kati ng'aba naye agenda okibalaabalamu era gy'agenza okufuna omulimu nga wano wakyasinga abakadde basingako ku kasente wadde omenyeka naye nga wakola ki wasingako naye okola nnyo olw'ensonga bakubala lunaku naye zibanga nnaku bbiri okola emisana n'ekiro kubanga olunaku owummulako ddi ate owummula biki naawe wajja kukola owummula kakati muzuukuka ssaawa 12 ez'okumakya kati bwe muzuuka 12 ez'okumakya abantu baba 6 mwe mubakolako abantu aba mubaamu 2 mwe mubakolako muzuuka 12 nonakwata wali nonakwata wano mu kiyumba buli mukadde abeera mu kisenge kye oba mu kisenge nga mulimu aba 2 abo baba bagabana ruumu kati abo babeera basente ntonotono naye ali mu ruumu emu batera kubeera private basasula akawerako kati bwe muyingireyo gwe n'okwata eri n'okwata eno kati omuzibu ennyo gwe musembyayo musooka mmana abangungu gwosobola okusitula oba n'asituka ku buliri n'atuulako wali mu ntebe n'omulongoosa waba yayonoonye mu ngoye n'omunaazaako awo yazoonoonyemu omutwalako wali mu kinaabiro kye n'omulongoosaako bw'aba alina denkyazigana amannyo ge bateekamu obuteesi n'ogenda tebasula nago n'ogajjayo wali we gabeera balina we gasula nojja n'ogamuteekamu ogasenya bulungi nnyo omwana n'ogamuteekamu bw'aba wakusenya busenya nga agayina naye nga olina omusenya n'omutwala wali ku gundi n'asenya n'omusenya amannyo ge bulungi n'omwambaza engoye endala n'oyala obuliri bwe abooza era yeggwe engoye wali olaba house maid bw'obeera naye waka buli mulimu nti agukola ewaka byonna gw'obikola ati oyo bw'omumala soka balina complications ez'enjawulo oba pressure n'omukebera wa sukaali n'omukebera balina sukaali biki bonna kati naye ebyo byonna mubikola not forgetting nti ku ssaawa ezi breakfast and you must be on time omukadde nomuwa breakfast abakadde oba breakfast kuba zigenda okukoona 2 ebe buli dakiika 5 nga abatambula abatali bedridden abatambula bamaze okuva mu bisenge byabwe batudde ku dining bwe bati kuba time bagimanyi omuzungu amanyi kibayita time ku saa 2 baba bakoze eki jjukira bakadde ate abamu balalu mubaamu n'abalalu nga si bakadde naye nga balalu kati watuukira ku ssaawa 2 kubanga olina omuwa emmere waliwo eddagala ly'omuwa tannalya waba olina omuwa ng'alidde byonna kati oba obimanyi kati ku ssaawa 2 eyo nabina mubakolako abantu bali 6 naye teweerabira nti ssaawa ezi bwe ziyitamu muyitamu eddakiika ayinza obutalya ayinza n'okukuba essimu n'akubira state n'abagamba I want to leave this place oba n'akubira famire ye n'abagamba nze sirya mmere wano njagala kuvaawo omulala nze lumu nakeerewamu wasigala taaba nze omulala nakeerewa bukeereimu wasigala n'atabuka n'ayasa amadirisa nabo bennyini balimba lwaki bamukkiriza okunywa sigala nga bakimanyi nti anti ddemberi ekyokubeerawo tekimuganda kimuggyako ddemberi nenja kati waliwo n'omulala gwe nawanga enjaga ng'alina enjaga ye nga buli ssaawa 2 olumala okulya breakfast ng'omufulumya abweru n'atuula wali n'omukolereza enjaga ye n'anywa enjaga ye kati naawe batoje n'omuzaayo bwekufumuukiramu ate nze nyina obuzibu kati ngafe ab'emitwe eminafu kati gwe emitwe eminafu bwekukuba ng'osooka weebakamu tebakugobye andi kakati ng'oba nnyonnyola nti bane nze sinywa njaga mulabo be yangezeeko ekyantuuseeko mwakirabye kati naye oyo gwe nawa enjaga gwe nawanga enjaga yamala n'afa naye ye yasalawo afe kubanga ekintu kye yali akozesa ky'amaanyi ye yasalawo afe si kyekyo obulwadde bwe yali alina nga ne maama we bwe yafa nga ne muganda we bwe yafa kati nga naye bw'alina alina amuddako naye abulina kati ye n'awulira nga ye yagamba nga bikaseera I want to be with my mom in heaven kati ye n'asalawo akole ki
afe ejambulamu ni bayita mu process yonna gyalina okuyitamu ng'asazeewo bagiyita oba death by dignity oba death bwekityo era n'empapula ne bazireeta bulungi nnyo ne bamuleetera abasawo b'emitwe ne boogera naye akyuse mu kirowoozo kye n'abagamba nedda n'agamba nenze ntegeera byenjogera yalina muvuka wa myaka 36 n'agamba nti nze njagala kufa era ne baleeta empapula zonna eziraga eddagala libagenda omuwa lyonna ne babituwa ne tubiraba bulungi ne tubisomako yali mukwano gwange nga tutera okutunyumya era olunaku lwe baasayininga empapula dokita najja n'asayininga nti yes nti kiwedde bwe najja ku olwo yasanyuka n'aŋŋamba hey John, I'm so happy, I'm going to die, I'm going to meet my mom in heaven. Yangamba ye musanyufu nnyo era ku olwo yanywa enjaga bwe mala okunywa nga musanyufu nnyo bya bugagga byali n'asanyuka abazungu bangi abanaku kakati n'asanyuka nnyo n'aŋŋamba John, I'm so happy, I'm so glad, I'm going to meet my mom in heaven, I know she's waiting for me. Okitegeera era ennaku zaatuuka ne bamugyawo ne bamutwala twagenda okola taata bwe yayita waawo n'atuleetera n'amutulaga mu konteyina nga bamaze mu cremating bamaze omwokya ne batulaga evvu n'agamba yesi wuuno naye taata we n'agamba muwonye nange abadde antawaanya nnyo bwatyo bye yagamba ng'awulira akooye yagamba abaana bamwavuwazizza olw'obulwadde obwo n'aga atalina kyasigazza ng'ate yali musajja mugagga yalina ne faamu e California eyo kakati okulabirira abakadde si kyangu kati saawa 2 mumaze okulya breakfast bonna mubasaavinga mubaamu ab'okuliisa olya diggwe ofunadde ekyokulya mubaamu ab'okuliisa kati bw'omalirizaawo bw'omala obbaliisa breakfast ng'oli okwata engoye okuŋŋaanya amasuka gonna ge basuzeeko ngoye eziddugala biki otuuka zonna ng'ozimanyi nti zino zaagundi ne bwe zoozolezza wamu mashini oba ozimanyi nti zino zaagundi wabeera abalina endwadde skin diseases bwe zityo nga byonna obikola oyambadde gloves bulungi ensonga lwaki obeera mu uniform eri okitegeera ng'oyambadde ne gloves bulungi nnyo nawe oleme kufuna bulwadde kati ezo zaawulamu alina complication ku skin ezo zooza zokka ku infecting abalala so bw'omalirizaawo engoye ozisadde mu mashini eri eraninga oyozeza ebintu kwe baliiridde bamaze okulya breakfast mwe mugikola mwe mufumba era mwe mufumba lumala ng'osiimuula wonna olumala okusiimuula byonna byonna ng'obitereeza buli kimu n'omanya nti akatayimu ako okuva kati olwoziweze essaawa ezi nnya omaze okuse 10 n'ezi ziweze nnya kati omaze okusetinga ebyo byonna biwedde omaze okwoza omaze okusiimuula ngoye mashini eri eraninga kati awo naawe ng'ofunayo kakatayimu ng'okola ki ng'ofuna ka breakfast ko naye bw'omala breakfast eyiyo ng'ate ogenda ku lanchi yaabwe kuba ku ssaawa 6 zennyini nabo baba ku lanchi ssaawa 6 bamala n'ogitegeka menu ebaawo gye munaakola ki gye mutambulirako buli lunaku nti ku Monday tulya bino na bino breakfast lunch dinner break tumuwe emitwalo egi e Kampala nakuweereza video ng'ali mu kuba ndongo ali mu kunywa bia ali mu okitegeera nga oli mu mbeera eri ekunyiga